isho ngai twade wanomadde nkulaga intimacy ne osemberayo eri paka mu curtain alolema sanzi kade manyi yala gakendeza kati gasaze onaku olw'okwenywegera mu nsi yonna neno yosirwa fa baddugavu okwenywegera twayiga kuyige bali nentumira ko omuntu nga guwa muyigiriza okkisinga sawa eno omuntu musendingire kamobile money mugaye kyo wankolera makula kakati tulina types za kissing tulina buno Ina buno obusookerwako obw'abazadde bwe batuwa bupeeke obuntu tubuli bwe nagambye as a parent bw'olina okulaga omwana wo nti you love them. You know, love is action. Mwamupeekingako wano ku ka forehead bikinzaayo ekintu eddeeyo mwana mugamba ku kiss nakola wali sikuwaayo wenye n'ensonga ezo owakatkanira nenzigwayo n'omutunuuliro last time I gave you a flying kiss, you remember? Waliwo koweereza omuntu ka flying kiss akaano ku forehead also it depends culture chi abamu they greet with kiss nowako wano omwana wo katama ka peck katonotono bwe katyo and then neziri ezamu abakuze eza intimacy kakati byonna process ebeina gye batwala era nsonga za kikulu era kye tuba tuzogedde mukama naye okuddako wali emabega basingle mothers abasajja babalekawo kati omukwano baguwa baana baabwe nakwata jjewe ku mumwa direct these kids ino si bafala akimanyi mami bamuwa ka peck era wano era eraga mami may I give you a peck nokutama nakateeka wano singa baali bamusomesa kusomero banga akimanyi era ayigitadde direct wano naye kyembayigiza because g'omwana tulina ensi ina engeri gyetukanyuzeemu omwana wo tomukisinga ku mumwa waliwo akavidiyo kenaka akatata nga akisinga omwana we ku mumwa kati we bakwata ne onyonyola otya abantu no it is parental love biki bajja kugamba waliwo kyobadde oyagala okuggusa so ebintu ebimu tubyewale tuli baddugavu naawe bennyini betubikoppako mpozi lwakuba tetwagala kusoma they've made it clear omwana tomukisinga ku mumwa oli mwanawo omumwa gwa intimacy funa mukulu munno mukiriziganye ogatte omumwa gwe n'ogugwo lwakuba omuntu abamba bakkiisi oli naagikubba basajja babbira ddala kiisi nga takkiriza nawe bamwagalana you don't have to ask for a kiss nti abakazi bambi nti intimacy waabwe w'emimwa mungi kati nga talina waddukayo no but I think when you're in a relationship nga mweyagala toyina kati ng'ongamba otya nsaba ku kiss kati abo date esooka waliwo kanako ku mukono konkwata n'okisingako kuno bona mwina kye butegeeza era obonsibula n'okisingako wano kwale tunatuuka ate ku nsonga ya wano omwana wa boda agamba kati ku mikono mba nfuniramu wa kabanga kapeke nongamba bye you know netwawukana bulungi oba ka forehead wano most especially abasajja bakakisinganya bakyala babwe nga afuluma ennyumba okakola oba ofaaki mwana abandi omwaka haga nongwe have a good day ku mutwe wano we bati olumu most especially olumu manzi okwambala gloss wange lipstick wange atajja kugenderako uyo oli agamba nti nze bangamba nti gala waawo ogala waawo zawaawo namuwerekerako ku mulyango so naye eyo nga tuvuddeyo mu type zaayo a kiss eri so intimate bye bintu ebimu ebiri so intimate ebiku driving eri gye mwagala okugenda era mwali gikoze nga stage gye muliko eggusa ensonga kale olumu ziba first steps ate era tenyuma kusaba mpa ku kiss nsaba ku kinywegero abaana basabiranga ddala okiba tekijja soboka ng'ozibiriramu bwoti kati nga olwoweetegeka tekinyuma so kyandibadde kituuse ng'estage gye muliko kirina okuba nakyo era omulaba ng'asooba nga gukanula amaaso muba mutudde mu ntebe nga gwekwetula gudda sayidi yo bagenze kuosera bagamba have a bed kakati naye a biggest point mu kiss olunaku olwaleero naddala kusaida eri abantu abakulu tubeere bayonjo pisi go wampa emboozi eya Messi Neymar tasenya bwe bakola contract ne mukazi we it could be like an open relationship oli wadde mbokola ki okutambula nga bw'oyagala tonywegera
So kiss is that intimate, you people. Tonywegera. Ebisigadde mu abamanyi. Katata bazanyisa Film. Tuwa ku mulimu. Nawe olabanga film nedda film nengola buli aweddemu. Nga abuse ku film. So, but also that is a job timino okwetegeera. Mu abamanya. Mugunga bagamba kakati director soko ofulume. Tuwe muka space. Kiss is so intimate yetaganga you're totally clean. Abakyala bagezezzaako. Abakyala bayonjo babeera mu ne bupike babeera mu ne mouth freshener katugambe during that day olunaku lubadde lumpuuba I can't even abakazi batuka accent nga alina toothbrush mu nsawo ye ne ka toothpaste nze mmotoka yange bibeeramu ebigwa bitalazi okusubirizawo kiss nodde emabega waayo kangenda owulira nga toli fresh bulungi kiswaza nnyo kibi nnyo tokikola nga bwowuliranga nga akamwako tekali steady gigaane nga bwe kisoboka mugambe tonnaba kutuusa weekoze ngamba no this is too fast onvuga speed kumbe okimanya akamwa tekiyita no one can forgive you olw'akamwa akakyafu tewali kintu kirumya mutima nga muntu gwakiisinze eggulu limu n'atakuddamu kuweereza message kuba nokubanga let me tell you have kuba kama tukainako control olaba kasukali nyinza kwa sikainako nnyo control abasajja nga emutero okutulangira tekanoze mumulabira otemuli sukali ganja wate government yegafuga webali waluwa government yefuga ebbeyi ya sukali na yeno kumumwa okusenya olulimi newobanga ddala katugambe because usually abasawo bo bagamba ekintu ky'okuwunyaakamwa katugamba okuwunyaakamwa olumu kiri medical olumu problems ziveeno mu lubuto ng'olinanga ulcers bwezityo kati nga zireeta ekikka ekibi eno mu kamwa naye era bwe bagambako tofuna ntondo ogenda wejjanjabise teri agenda kuwa kinywegero ng'owunyaakamwa era n'anaakuwa tajja kwongera omuntu n'otunuulira ebinnyo nugaba bino mbiyitewa ye aho kwagala ate abamu n'akisussa amaanyi gayanga ekibiina ekivuga ezambia najja kanaikisiu so tugezeeko most especially abaami walidde ekyemisana kyo olweggulo ogenda ku miitinga ekijanjalo kyakulaawo kinge gye kyesunsula ne kisigala ku linnyo n'aseka nogaba linnyo lyeffu noganga ati no limyufu nnyo bw'omuba bamaze okulya ekyemisana ebintu ebimu kuba oyinza okuba kati abasajja bo bambi tebalina nsawo nnene nga zaffe tosatambula nako mu wallet akasenye tekijja soboka naye obuntu obutono bw'olina okukola ng'omaze okulya ng'ekyemisana funa amazzi yungumuza mu kamwa yumunguzaamu kogag then spit n'okunywa amazzi kigira emmere ereme kubeera wano kumpi amazzi gano ge gaba gasigaza egundi mu kamwa buno bupike bubeerabeerawo kasobola okubeeramu notasigaza kawo kammere mu kamwa because akawo kammere akateke kagenda creatinga kiri ekintu ekiwunya obubi then bw'obanga osenya tulina engeri twasomesaako wano lesson namba ey'okusenya olulimi tolwerabira olwo lusinza oleeta n'obuzibu before even amannyo g'okukyafula olulimi lwetusinga otutereka so nalwo olusenye bulungi akamwa kalina obbeera bannange omuntu abunya kale omuntu omuyonjo mu kamwa anyumisa ensonga ezo so just weekubiremu kakasimu weetegerezemu nga tonnasaba munno kiss ddala ogigwana nsonga z'okumanja munajjawo omutwe ate omusika alina kyeyalabye alina kyeyawunyiriza muleke ate era nze ndowooza omanyi nze ndi entrepreneur njagala kukola essomero nga lisomesa kiisi bana oli aleta kisi najjayo olulimi bwati ng'aling'eng'e embwe wejja nagamba afaaki wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wulirizaako amaka leero mu puroguramu sumulula wano ku BBS Telefina eyaffe Indian Institute